الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد متنا مجبوغا الله سبحانه وتعالى kakasanti yasinzibwa mu butuufu mu biriwo byonna. Tumusaba sokusasira ebyengera n'emirembe kuwa ekitiibwa ennyo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bw'ebyo bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana omulezi waffe Allahu subhanahu wa ta'ala. Tukyagenda mu maaso n'ensonga zaffe 16 omuntu zayitiramu n'afuna okusonyiyibwa Allah. أسباب المغفرة وأسباب نيل المغفرة. ensonga omuntu zayitiriramu n'afuna okusonyiyibwa Allah. Biki byokola Allah n'akusonyiwa oluvannyuma lw'okuba nti twalaba nti okusonyiyibwa Allah kigambo kikulu nnyo. Buli muntu yalibadde alwana ku nsi kuno n'avaako nga Allah amusonyiye. Twakoma ku nsonga ey'omukaaga wiiki ewedde, وهو الإنفاق في سبيل الله في السراء والضراء وقضم الغيظ والعفو مع القدرة. Itwasembyayo okuwaayo mu kyama. Wamma ensonga ey'omusanvu gye tutandikirako olwaleero, الصبر مع العمل الصالح. الصبر مع العمل الصالح. obugumiikiriza n'okukola emirimu emirungi. Okugumiikiriza, omuntu waba alina ekitendo ky'obugumiikiriza ng'ate akola n'emirimu emirungi, kyaddaaki ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ne bwe wayita ekyenkana ki Allah amusonyiwa. Abagumiikiriza oluvannyuma lwa Allah subhanahu wa ta'ala okuboogerako ebigambo bingi mu Qur'ani, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Abagumiikiriza bagenda kuweebwa empeera yaabwe nga tebaliriddwamu, eteriimu kubalirira. Allah subhanahu wa ta'ala yalaga nti ate obugumiikiriza omuntu bumufunyisa n'okusonyiyibwa Allah. Okugumiikiriza kubeerawo mu mirundi nga 3. Okugumiikiriza ku ebibonerezo, okugumiikiriza ku butajeemera Allah. Omuntu n'agumiikiriza mu butajeemera Allah mu buli kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kye yamuziyiza nga yalibadde ayagala okukikola n'agumiikiriza. Ate okugumiikiriza kubeerawo mu kugondera Allah, ibadaati Allah ze yatulagira okukola ne tuzigondera era ne tuzigumiikiriza. Ogwo bugumiikiriza bwa kugondera Allah. Obugumiikiriza obusoose bwa kulekayo Allah bye yagaana n'obireka. Ate obugumiikiriza obwokusatu, as-sabru ala aqdari llahi al-mu'lima. Okugumiikiriza ku kugera kwa Allah kwaba ageredde ffe abaddu, naye ng'ebiseera ebisinga oluusi kubaamu okuluma. So engumiikiriza ezo zonna omuntu bw'omusingaana ng'azirina aba yewangulidde eddaala ery'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumusonyiwa. Tugambye as-sabru ma'al amali as-salihi, okugumiikiriza n'emirimu emirungi. Okugumiikiriza n'okukola emirimu emirungi kimu ku nsonga ezisonyiyisa omuddu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu Hud aya 11 n'agamba nti illa alladhina sabaru okujjako abo illa adatu istithna
Allah yajjululamu n'agamba illa alladhina sabaru okujjako abo abagumiikiriza ne batakoma ku bugumiikiriza bokka wa amilu salihati ne bakola n'emirimu emituufu era emirungi ulaika lahum maghfiratun ekyo tubadde twagala ulaika lahum maghfiratun ulaika lahum maghfira abo bagenda kusonyibwani Allahu subhanahu wa ta'ala baina okusonyibwa Allah bagenda kufuna okusonyibwa Allah wa ajrun kabir era bagenda kufuna n'empeera ennene olw'obugumiikiriza bwabwe bwe bakola n'okukola emirimu emirungi. Omuntu okugumiikiriza n'asala ekisolo kye, abalunzi bamanyi obulungi bw'ensolo, bw'aba alina ensolo tayagala zikwatako, naye oli okugumiikiriza ensolo ye n'agisala buba bugumiikiriza bw'amaanyi. Bw'ogumiikiriza ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ebimu ku byofuna Allah akusonyiwa. Mu aya endala mu suratu Ash-Shura aya ya 43 Allah yaga nti walaman sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur. Na mazima oyo yenna walaman sabara oyo yenna yenna agumiikiriza wa ghafara ate n'akola ki n'asonyiwa inna dhalika la min azmi al-umuri. Mazima ekyo kyekimu ku biraga ensonga obuvumu bw'ensonga. Omuntu okubeera nga bakosezza n'ogumiikiriza ku kukosebwa kwe bakosezaamu ate oluvannyuma n'okusonyiwa n'osonyiwa. Ate teri ayinza kusonyiwa okujjako nga ne Allah amusasulanga kyennyini kyakoze. Lianna aljazaa min jinsi al-amal, empeera kyokoze kyekikusasulwa. Bwe weemanyiza okusonyiwa abantu Allah akusonyiwa. Era kyobula Allah yagamba Abubakari ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, mutemwagala Allah kubasonyiwa. Kubanga yali aganye okusonyiwa Mistah, Allah namugamba gwe toyagala Allah kusonyiwa. Kati omuntu yenna omugumiikiriza mu bulamu bwe nga Allah yamuwa obugumiikiriza, Allah n'amuwa n'omutima ogusonyiwa, ekyo kiraga omusajja omuvumu Allah subhanahu wa ta'ala naye gwajja okusonyiwa. Ensonga ey'omunaana min asbaabi al-maghfira, mu nsonga ezisonyiisa omuntu alwuduu ma al-isbaaghi, okufuna wuzu n'okugijjuza obulungi. Okufuna wuzu ensonga ey'omunaana n'ogijjuza bulungi n'ogituukiriza bulungi, nsonga mu nsonga ezikusonyiisa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. olwa hadithi ya Uthman qala agamba raaitu rasula Allahi sallallahu alayhi wa sallama, nalaba omubaka wa Allah tawaddaa mithla wudhu'i hadha, ng'afuna wuzu nga wuzu eyange eno bwe mulabye njifuna. Thumma qala, bwe yamala n'agamba ebigambo bino amakulu. Uthman lwe yayogera ekigambo kino, basahaba baali bakyaliwo ku mulembe gwe ne battabiina, yatumya amazzi n'afuna wuzu mu maaso gaabwe nga bonna bamutunuulidde, ng'ayagala okubasomesa wuzu bwefunibwa. Yatumya wuzu n'abagamba, ne batuula ne bamutunuulira, n'afuna wuzu Uthmani mu maaso gaabwe. Bwe yamala n'abagamba, kino kyenkoze ne nabbi yennyini sallallahu alaihi wasallam yakikola mu maaso g'abasahaba. Enjigiriza eya practical, okuteeka mu nkola. Kubanga okufuna wuzu abantu bangi golowooza mbu bamanyi okufuna wuzu naye nga tebamanyi, naye nga bwakulaba nga ofuna ategeera tulina kufuna bwe tuti. Kyolaba yudhkar, kyogerwa nti ku mulembe gw'aba Hassan ne Hussein bazzukulu ba nabbi bwe babeererawo, ku mulembe gwabwe waliwo omusajja omukulu wa huwa la yuhsinu alwudhu'a, naye nga tafuna bulungi wuzu, naye nga batya banamugamba batya omusajja omukulu nti wuzu gy'ofuna nfu. Kakati nga kibakwasa ensonyi okumubuulira wuzu eyo gy'ofuna nga nfu, kubanga wuzu bweba tetuuse n'essola nfu. Buli yenna afuna wuzu nga tetuuse akimanye bumanya nti n'essola nfu. Kyovola nabbi yalaba omusajja ng'afunye wuzu naye n'amulaba ku kigere kye nga kusigaddeko akabambya oba akapaapi, akabambya akatatuuseeko mazzi. Nabbi n'amulagira addemu wuzu n'essola agiddemu.
yamugamba dde mu wuzu n'essola giddemu. Kitegeeza essola gy'osaala nga wuzu togifunye bulungi, wuzu si ntuufu, n'essola tekola ki, tebeera ntuufu. Era kibola Sheikh Salih Al Fawzani hafidhahu llahu taala yagamba olw'obukulu bwa wuzu, omuntu ne bw'aba asaaza abantu, wuzu n'emuggwako ng'asaaza abantu, takwatibwa kafansonyi konna. Ne bw'aba abuzayo bubuza kubatooza salaamu mithaal, kyakulabirako nga gw'osaaza, esswala y'abantu gikomyawo, oyimuke otambule, omuntu omulala gy'amaliriza esswala. Leka gamba nze yabasaaziza edda okubatooza obutooza salaamu, ate kirimu ki, kansooke ngibatooze, then wonna wootegeeredde nti ewuzu togirina, nojjukira ne bw'oba oli ku tahiyaatu ng'otudde nga gwe imaamu, olina b'osaaza oba weesaaza, awo wennyini w'olina okuyimukira. Omanyi Sheikh Salih Fawzani lwaki ayogera, lwaki agamba nti ekyo ekintu kyakabenje? Yagamba olw'ensonga omuntu senga asigalawo nga asaala ng'akimanyi ddala talina wuzu, kad yakfur kufran mukhrija min almilla, asobola okukaafuwala olukaafuwala lwennyini olumugjamu mu busiraamu, asobola okukaafuwalira ddala olukaafuwala olumugjamu mu buki, mu busiraamu. Bw'olemera mu ssola ng'okimanyi owuzu ekuweddeko neweekazaakaza n'ogisaala, osobola okukaafuwala olw'okuba Allah yagamba ya ayuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, idha qumtum ila ssala, bwe muba mugenda okusaala, faghsilu wujuhakum al aya, bimaana mufune wuzu. Allah agamba buli lwoba ogenda okusaala funa ki, ate gwe ogamba osobola ogisaala esswala ne bw'oba tokola ki, ne bw'oba tolina wuzu. Allah agamba agaana ne nabbi we sallallahu alaihi wasallam okusabira taata we ne maama we abaafanga bashiriku, ate gwe otugamba abashiriku basobola okusabirwa. Ndowooza okiraba, abashiriku basobola okukola ki, okusabirwa. Eyo tanakudhu, kuba kukoonagana. Buli lw'okoonaganya ayati za Allah n'ogamba nti Allah kyagamba waapi, nze amagezi gange kigagamba kye kituufu, bw'oba otegera bulungi abamanyi basobola okujjamu mu busiraamu. N'olwekyo byonna bireese okulaga nti wuzu kikulu nnyo ku musiraamu agenda okusaala. Wuzu bwe batejjudde, wuzu bwe batete si ntuufu, n'esswala gy'ogenda okubeera ng'osaala nfu. Kubanga okufuna wuzu kakwakkulizo, sharutu min shuruti sihhati ssala, kakwakkulizo mu bukwakkulizo bw'esswala okukola ki, okutuuka. Kati bw'oba togifunye bulungi, kyobola Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajjayo amazzi n'afunira mu maaso g'abasahaba ewuzu ne bagiraba. Uthmani ku mulembe gwe yakwata amazzi n'ajja mu maaso g'abasahaba n'afuna ewuzu ne bagiraba. Bwe yamala Nabbi Uthmani n'agamba raaitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, nalaba omubaka wa Allah ng'afuna wuzu mithla wudhu'i hadha, ng'eyange eno. Thumma qaala, bwe yamala n'agamba man tawaddaa hadha, omuntu yenna afuna wuzu eno, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, asonyiyibwa amazambi ge yakola ki, ge yakulembeza okukola. Wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila salati nafila, kati ne kubeera okutambula kwe essola ye gyasadde, wa mashyuhu ila almasjidi, n'okutambula kwe kugenda mu masjidi, nafila nga nyongeza. Amakulu nga yasonyiyiddwa dda, nga bino okutambula kwe n'okusaala nyongeza. Kubanga omuntu bw'afuna wuzu, ebisobe bye yakutteko n'engalo bifulumira mu njala. Bw'afuna wuzu n'anaaba amaaso, ebisobe bye yatunuddeko bifuluma n'ettonde erisembayo okugwa. Wakadhalika bw'aba yatambudde, bw'afuna wuzu, ebisobe bifuluma mu njala ez'ebigere bye, olwa wuzu eyo gyakola ki, gyafuna. Riwaaya endala au ziyadatu thawab, oba bw'aba atambudde ate n'agenda ku muzikiti, okubeera just kumwongera ku mpeera, aba ayongera bwongezi ku mpeera ze. Hadisi eri Muslim. Wa fi riwaaya endala Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba, hadisi erimu Ibn Majah, yagamba man tawaddaa mithla wudhu'i hadha,
omuntu afuna wuzu ngene yange bwe mukoze eki bwe mugirabye ekyo ekigambo man tawadda nahwa wudhu'i hadha omuntu afuna wuzu ngene yange mulimu tambihi nti buli ibada yonna gyokola olina kugijja kwani okiwidde wagambye nahwa wudhu'i hadha oyo yenna afuna wuzu ngene yange simanyi lwaki abantu abazuula mu ddiini ebigambo ng'ebyo bibajigija ebigambo ng'ebyo bibaluma nnyo bebabiwulira nabbi agambye funa wuzu ng'eyiye okitegeeza ki buli ibada yonna gyogenda okukola mu busiraamu gikole nga bwe yakola ki bwe yagikola kakube kusiiba kakube kusaalira nabbi buli kyonna kyogenda okukola nga ibada gikole nga mutume bwe yagikola bw'oba omwagala gikole nga bwe yagikola tokola toyongeramu bibyo leka tandika kubuuza bibuuzo kyoga nabbi buli kyeyaleka kyonna tekikolebwa leka kubuuza ebyo bibuuzo yafe nabbi yayogerako ku mizindaalo nabbi yasalirako ku mataala gagundi ag'amasanyalaze nabbi yasalirako ku kapeti ebyo n'ebibuuzo by'obuuza biba bweru wa topiki gye tuliko kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ya akhi bwe mma mwagala Allah mugobere nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam almutaba ogoberera nabbi sababu min asbabi qabuli al-a'mal ogoberera nabbi nsonga mu nsonga ezikkirizisa omuki emirimu gye tukola bw'obeera emirimu gye gikkirizibwa omulimu gwe gukkirizibwe ya akhi gukole nga nabbi bwe yakola ki ne bw'eba wuzu sooka ogifune ngaani kyekyamufunyisa mutume mu maaso g'abantu mbadde mbagamba ku mulembe gwa Hassan ne Hussein waliwo abasajja baafuna wuzu omusajja mukulu yali afuna wuzu nga Hassan ne Hussein bo bakyali baana batoototomuko naye nga balaba omusajja mukulu wuzu enfuna gyagifunamu si ntuufu era nedda bakadde baffe baafunanga wuzu ng'ayiwa buyiwa nomazzi n'agiraati nayiwa n'agiraati nayiwa n'agiraati timwabalaba n'agiraati n'agiraati nayiwa n'agiraati nage nuga subhanallah kati eno wuzu eyokugira obuzibu la ilaha illa kati abantu bazze bafuna wuzu eyewuunyisa ne wuzu eyagala kutunuulira kulaba nabbi wuzu eno yagifuna atya kati ba Hassan ne Hussein baali baana bato balaba omusajja omukulu afuna wuzu ey'ekifuusa kati ne bagamba ne yaani anaamwaŋŋanga okumusomesa sajja abakulu abamu nga ejo nabadde nsomesa wali ku muzikiti Busaabala twabadde Busaabala Hassan nenjogera ku miziro neŋŋamba abantu abakyalimu olushiriku buli basiraamu bakuŋŋaanira be baba basingawo obungi nembagamba kale tugendere ku miziro gyokka abakkiririza mu miziro nabadde sinnamalayo nga waliwo omusajja mukulu aliraanye Hassani akayana nabbi Musa nga yayitalya kamyo yagambye ekyekirala yagambyeyo ekyekirala nabbi Musa yali nga talyanga kamyo bannabbi bonna tulina obubagoberera akati nabbi Musa yalina byatalya kati naffe wano tulina okuba tetulya mamba butiko kobe oba nabbi Musa yali talya kamyo obeyo sitoli ate yagijjawa era oli yankoze bubi kubanga bw'oba olinaanye omuntu ng'oyo nga nze nsomesa n'omulaba nga atandise okuleeta guwanika buwanisi mwalimu ono abadde agamba bw'ati tumukoleko nga tetunagenda wala era wankoze bubi wadde olina okuwanika nti wayi ono abadde agamba nti nabbi Musa teyalya kamyo kati then ne tulyoka tumubuuza then tumusongereko dda nti olaba kigurupu kye mbadde mbagamba kibeeramu mu mizikiti nga kiri omwo kitutawaanya tukiriwo okutawaanya abeera mu muzikiti n'abasiraamu naye ng'obushiriku essabo limuli wano mu kifuba lisinga ago ge mulaba omusajja mukulu yatandikidde era ne mulaba nendahadho naye nga nalina kyategeeza paka nentandika n'omubuuza ebibuuzo yennyini ne mubuuza musajja mukulu gwe mbuuza kati ne mugamba mukyalawo osobola omukkiriza afumbeko ewa neiba nedda kisoboka kitya naye mwa kati mulwaki mulowooza nti kisoboka okusaala mu muzikiti olw'omukaga ne mwabya ennyimbe ama tekiba kituufu yennyini oyo yabadde akayana nabbi Musa muteyalyanga kamyo nayongera n'ebyafaayo ebirala oba yabijjawa oba sitaani yabimugiddewa irimu eyeebuziba ndoyo gye tuwulira basajja baba n'irimu eyeebuziba
astadalla ni nabbi Musa obutalya kamyu aga naffe obutalya mamba nekkobe n'obutiko tuleke la ilaha illa banno oli yaddaga kwerabira konze namulabye mwabatamulabye mwe mwasubiddwa almuhimu basajja Hassan ne Hussein bali baana bato balaba omusajja omukulu afuna wuzu eteriyo kate bakwatibwa ensonya nani namusomesa akati kye bakola ne bajja Hassan namugamba muzeyi tufunyeemu kayana nze nono muto wange wuzu gyenfuna ono muto wange agamba wuzu nfu ate nange gyenfuna naye agamba nfu tubadde tusaba gwoba otulamula tusaba tukufunire mu wuzu nze nfune yange ogirabe nono afune ye ogirabe Hasani ngaakwata akadomola oba ezinzimiya ngaafuna wuzu mzee ondaba nti nkulaba ng'agifuna bulungi ng'agimaliza ng'amugamba ogirabye mzee yange tinjirabye namwe kati wamma n'ono kaafune nga n'oli agifuna ng'agifuna yennyini ng'eyoli Hasani gy'ava okufuna oli gye yafuna n'ono yennyini gye yafuna Hasani gye yafuna ne Hussein gye yafuna namugamba mzee yange ogirabye nagwa njirabye mwana wange nambuza wamma mzee ani mutuufu ku babiri nabaga nze mukyamu eyange gyenfuna yenfu mwe yammwe yentuufu nga Allah akuwe baraka ne beegendera yeramula yekka baana bange eyange yenfu eyammwe yentuufu kubanga yakirabanga yemu nagamba banzanyira ku bwongo bano balina kye baŋŋamba kirabika kati wuzu oli alabanga ekyokusaaga nga yagamba afuna bufunyi nga bwayagala ezi swala zino eza salatul janaiz okusalira omufu abantu bangi basaala nga tebalina wuzu nakasino ya mufu ate tirimu nakutama nakuvunama Allahu akbar nga talina wuzu mangi basaala ati ino ya mufu nayo kigaana inerika basaala abamu bakwatibwa ensonyi okuva mu layini oba bakimesola nga mbadde mutambula naye nalaba abantu bonna nga basimbye kati naye abo batatira kusaalasaala kati agenda okulaba abantu bonna basaala kati nebanandaba batya nga ate ngenda muwuzu Allahu akbar nagisaalirawo nga talina wuzu kati wuzu nkulu nnyo ku musiraamu ogenda okusaala kuba tosadde olw'obukulu bwa wuzu subhanallah batuuka n'okuleeta muba tofunye wuzu tayammama muba tosobodde tayammama tosobodde tayammama tolina wojja tolina byonna bireetebwa oluvannyuma lwakuba nti obuliddwa amazzi wendi bansibiddewo sobola kufuna mazzi wendi ndi mulwadde basobola okuleetera enfuufu bakuleetera enfuufu kitegeeza ki wuzu kikulu eriko okusonyibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala nabbi yaga nti man tawaddaa mithla wudhu'i hadha omuntu afuna wuzu ng'eno eyange baganda bange bwolabanga omuntu yenna ng'afunye wuzu ng'asigazza ekipaapi ku mubiri oba ekibambya mugambe yaakhi wano genda oyiseewo amazzi ddayo ofune wuzu yenna gwoba olabye oba mwana wuzu ng'agifuna bubi oba mukyala wuzu ng'agifuna bubi oba mwami wo nga yafuna obubi wuzu kubanga mulimu abakyala ate abamu nga be bayimaamu awaka nga irimu gy'alina gwotuula butuuzi ajula kusaaza kati bw'aba asobola okusomesa wuzu akusomese wuzu kubanga wuzu nabbi yaga nti tulina gifuna nga ye bwe yagifuna man tawaddaa naha wudhu'i hadha omuntu afuna wuzu ng'eno eyange buli ibaada yonna bwe tulina gijja ku nabbi ne bwe yali agenda okukola hijja litaakhudhu anni manasikakum oba khudhu anni manasikakum banne emikolo gya hijja gyonna mugijje ku nze olaba ewuzu agambye tugijje ku ye emikolo gya hijja agamba bagijje ku ye essala sallu kama raaitumuni usalli musaale nga bwe mulaba ensaala oba nga bwe mbayigiriza essala kati gwe mulimu ki gweyagala okukola nga tugujja ku nabbi nkujja nga gwe weekalubiriza lwaki weekalubiriza mu ddiini buli mulimu gweyagala okukola gujje ku nabbi nga bwe yagukola nze simanyi kizibu abantu kye bafuna kukomya nabbi ibadaati we yazikomya simanyi buzibu ki bwe bafuna n'omugamba nabbi yasaalira bw'ati baamubuuza tukusaalire tutya n'abayigiriza nti munsaalire bwe muti nze simanyi buzibu omuntu bw'afuna okutandika okutunga ebitabo ebyokusaalira nabbi n'otunga ekitabo ky'okusaalira nabbi nga nabbi yayigiriza abo bamusaalira mu ibaraat mukhtasara ibaraati ntono bwe ziti zetwogera mu swala yagamba bwe muti bamusabira
ate gwe n'otandika okuleeta omugugu gw'ebitabo bwe buti gwonna owandiika bigambo byakusaalira nabbi. Ani yabikuyigiriza? Nabbi yali tasobola biyigiriza basahaba? Kyogamba gwe omwagala nnyo okusinga basahaba abamulabako abawangala naye ne bamubuuza n'okumubuuza tukusaalire tutya n'ababuulira mu nsaalire bwe muti. Kati gweoleeta ebigambo n'otokomoka omugambo ogamba nti osaalira nabbi mutume, omusaalira ne byata yagamba eddiini nabbi we yasimba oluwanyi oluba olusimbanga ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu baina yadayi llahi wa rasuli, abange mwabakkiriza temwetuminkirizanga nemusukka Allah n'omubaka we basimba oluwanyi, temwetuminkirizanga. Abantu betuminkiriza mu ddiini eno be batuleetedde n'abo abatuusa ojjogereramu amawano nga bo balaba nti buli kimu kisoboka mu ddiini. Yagamba sallallahu alaihi wasallam man tawadda nahwa wudu'i hadha oba mithla wudu'i hadha, omuntu afuna wuzu ng'eno eyange ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah amusonyiwa amazambi ge yakola ki, ge yakulembeza okukola. Wal ahadith fi takfiri al-khataya bisababi al-wudu'i kathiratu jidda, ne ahadisi ezoogera nti omuntu asonyiyibwa ebisobyo bw'aba afunye wuzu mpitirivu nnyo. N'olwekyo ensonga ya munaana mu nsonga ezisonyiisa amazambi. Esooka tugambye asabru ma al-amali as-salih. Ey'omwenda mu nsonga ezisonyiisa amazambi salatu rak'ataini ba'da al-wudu'i, okusaalira akabbiri oluvannyuma lw'okufuna wuzu, nakyo kisonyiisa amazambi. Muntu aba afunye wuzu oluvannyuma lw'okufuna wuzu wonna waaba agifunidde oba agifunye kiro n'asaalayo era akazi ebbiri, oba agifunye mu budde bwa swala oba si bwa swala n'asooka asaalayo era akazi ebbiri, wonna woofunidde wuzu n'osaalayo era akabbiri, ekyo ekikolwa kikusonyiisa amazambi. Olwa hadisi ya Uqbata ani Uqbata bun Amiri ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaala, nabbi yagamba ma min muslimin, teri musiraamu yenna yatawadda afuna wuzu fayuhsinu wudu'ahu n'alongoosa bulungi nnyo wuzu ye, thumma yaqumu fayusalli rak'ataini, oluvannyuma n'ayimuka n'ayimirira n'asaalayo raka bbiri, muqbilan alayhima biqalbihi, ng'omutima gwe agutaddeyo bw'aba azisaala n'ateekayo omutima gwe ebirowoozo n'abiteekayo, muqbilan alayhima biwajhihi biqalbihi wa wajhihi, ng'ataddeyo omutima gwe n'ekyenyi kye, illa wajabat lahu aljanna, okujjako Allah omuddo oyo amukakasaako ejjana, okujjako ng'omuddo oyo akakasibwako ejjana. Hadisi eri Muslim. Ne hadisi endala ya Uthman ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaal, nabbi yagamba man tawadda nahwa wudu'i hadha, omuntu afuna wuzu ng'eno eyange bwengifunye, thumma salla rak'ataini, oluvannyuma n'asalayo raka mmeka bbiri, la yuhaddithu fihima nafsahu, n'atazirowoolezaamu eraka ezo ebbiri. Ekigambo n'atazirowoolezaamu kitegeeza ki? Waliwo ayinza okusaala n'atalowooza n'amalako eraka oba emu oba bbiri n'atalowooza? La, tekisoboka. Kati kiba kitegeeza ki? N'atalowooza bintu bitalina kakwate na swala, kye baali bategeeza. N'atazirowoolezaamu bintu bya bweru nnyo ebimufulumya ebitalina kakwate na swala, kye baali bategeeza. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba omuddu bw'akola ekyo ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah amusonyiwa amazambi ge yakulembeza okukola ki? Okukola. Hadisi muttafaqun alayhi. Ate buli muntu yenna aba asobezza Allah, aba agudde mu nsobi, aba agudde mu zambi, funa wuzu osale eraka bbiri, eraka ebbiri ewuzu yennyini ekusonyiisa. Tuli ffenna eraka ebbiri zikusonyiisa eza wuzu, ate ne bw'osaba Allah
n'okola ekyokusatu n'omuga ai Allah nsonyiwa nakyo kikusonyiisa nga bwe kyajja mu hadisi ya Abi Bakari. Omuntu bw'akola ezambi n'asalira kabbiri n'asaba Allah okumusonyiwa, Allah akola ki? Allah amusonyi. Naye ekyo kitegeeza nti Allah tanyiiga. Allah senga yali tanyiiga lwaki yateekawo omuliro. Obusungu bwe ku nnaku lwa kiyama bugenda kukulembera okusaasira ku nnaku lwa kiyama. Allah agenda kunyiiga olunyiiga lwatanyiigangako. Kati ate oli agamba Allah takola ki? Allah tanyiiga. Allah yasonyiwa busonyi. Mukole bye mwagala, mukulinga bwe mwagala, Allah asonyiwa busonyi. Nedda eyo irimu ekifere tetugenda gikkiriza nga tukyali ku nsi kuno. Nedda sebo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi endala nga tunayogera hadisi endala, wa hadhihi as-sala ma'a al-muhafazati 'ala al-wudu' min arja al-a'mal al-mujiba lil-janna. Esswala eyo omuntu bw'abeera ng'agisaala ng'agyekwatako ey'oluvannyuma lwa wuzu, n'okubeera nti wuzu ye agyekuuma, omuntu yeekuuma nnyo ng'alina wuzu, gye gimu ku mirimu egisuubirwa okuba nti omuntu oyo gijja mmufunyisa okuyingira ejjana. Kama fi hadithi Bilali, nga bwe kiri mu hadithi ya Bilali eno, hina sa'alahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, nabbi yabuuza Bilali ng'amubuuza ku mulimu gwakola, faqala sallallahu alayhi wasallama, faqala linnabiyyi sallallahu alayhi wasallama, yagamba nti ma ahdathtu illa tawadda'tu wa ma tawadda'tu illa sallaytu. Bilali yabuuza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku mulimu gwayinza okusuubira okuba nti gujja kumuyingiza ejjana, gujja kumuyisaawe wa Allah. Faqala nabbi sallallahu alayhi wasallam, nabbi namugamba ma ahdathtu, tewali lwenfuna kimmalako wuzu, illa tawadda'tu, okujjako nga buli lwenfuna ekimmalako wuzu nfuna wuzu. Wama tawadda'tu, ate siina lwenfuna wuzu, illa sallaytu, okujjako nkola ki? Nsaalirako ebbiri. Kati kino kijjawo obubuze bw'abazuula mu ddiini. Abazuula mu ddiini beesembesa hadithi ya Bilali. Waliwo be twawulira nga bagyesembesa nga bagamba ki? Nga bagamba omuntu okkirizibwa okuzuula mu ddiini omulimu kassa gubeera nga mulungi. Temubiwulirangako al-bid'atul hasana, bid'a ki? Era omu bwe yali anywezaawo ekyo yagamba, tolaba nabbi yajja eri Bilali n'amubuuza, nawulidde okukoona kw'ebigere ebyo mu jjana, nga kumbe oyagala nakunkulembera, mulimu ki gw'okola ogwo ogwakutuusa ku ekyo? Mbu Bilali, kati Bilali kyava ddamu nabbi n'amugamba nti tewali lwenfuna wuzu okujjako nsaalayo ki? Era akabbiri. Ne bagamba kati tolaba Bilali bwe yatandikawo omulimu nga ne nabbi tagumanyi, ne guba nti nabbi yakoonamu mulungi, Allah n'amukakasaako n'okuba nti wa mujjana. Bilali yatandikawo omulimu nga muki? Tegeeza omuntu bw'otandikawo omulimu mu ddiini nga mulungi toyina muki? Ate ne beerabira hadisi eno, ne beerabira hadisi eno nti Bilali yennyini ye yasooka okubuuza nabbi mulimu ki gw'abaakola gw'aba asuubiramu nti Allah ajja kumuwa ejjana. Nabbi naaba nga yasooka okimuyigiriza. Okirabye? Namugamba nti tewali lwenfuna kimmalako wuzu okujjako ngifunirawo, ate teri lwenfuna wuzu okujjako nkola ki? Bilali n'agenda n'akiteeka buteesi mu nkola. Naye nga irimu yasooka gijjawa? Yasooka gijjawa nabbi Muhammad. Tewali muntu azuula mu ddiini kyayinza kuleetanga bujulizi okujjako ng'ebiseera ebisinga mukyo mwennyini mwe muba obujulizi obumuzzaayo. Mu kyennyini mwe muba obujulizi obuzzaayo obubuze bw'aba aleese. Era ekyo kigambo kya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Yagamba buli mu butadi'u lwaleeta obujulizi nga bw'ayimirizaawo nabwo obubuze, kyennyini ky'aba aleese kibeera dalilun alayhi,
bujulizi ate obukuba ye ng'abantu era abasitadala ne bagamba nabbi yagamba ballighu anni walau aya oba walau bi aya tuusa okuva ku nze kyo ne bwe baki ne baayemu kati eyo basitadala nayo nakawala nabbi atutadde gwe tuusa ekikulu tuusa kyonna kyoba osobodde tuusa abo abasitadala n'ekyo omanye obujulizi bwa omanye shubuha gye balina babagamba mutuule wansi musome bwe mumala okusoma mugende musomese nga bagamba nedda nabbi yatugamba ballighu anni walau aya gwe tuusa ne bwe baki yaaki tuula osome tuula bakusomese yaaki nabbi yatugamba tukole ki abasajja basobola okujja olwaliro wano ne bagamba nti bane tufulume tugende mu da'wa afulumye nabo wano omusanga ku mandira nga asomesa nuka yiyi gwafulumye wali kugwalirina ate ku mandira osomesa yaaki ballighu anni walau aya la ilaha illallah neyerabira nti ekyo kyennyini hadisi gyayogera yennyini erimu obujulizi obumukuba butya nabbi yaga nti ballighu anni tuusa okuva ku nze kikyategeeza buli kyonna kyoba otuusiza mmala kukisoma okitegedde ng'ojja ku nze kitegeeza sooka otuule omufuneko irimu olyoka okole ki si kukujja ali mu katale ne bakusiŋŋaana eri ng'otuusa otuusa ki otuusa ki sooka ojje ku mutanda sooka otuule ojje ku bawalimu osome then oluvannyuma olyoka otuuse kyebaba bategeeza idhan binaali yasooka kuyiga ku nabbi sallallahu alaihi wasallama ebinaamuyingiza ejjana then alyoka abikola ekyekumi n'ekimu mu bintu ebikusonyisa allah al adhaanu lissala okwaziina okukowoola abantu okujja okusaala okukowoola abantu okujja okusaala al adhaanu kyeki huwa al ilaamu bidukhuli waqti ssala kwe kutegeeza abantu nti esswala ekoze eki egibayita adhaanu okukowoola okwaziina mulimu mukulu nnyo era ibaada nkulu nnyo era ibaada eyawula wakati w'abasiraamu n'abantu ab'enzikiriza endala nabbi yayagalanga nnyo ebintu ebitwawula ku balala bano bannaffe babaagala nnyo ebitukola ki ebitugatta temusalira bantu misango tomanyi muntu ku kyeyafiiriddeko tomanyi kigambo kyeyasembezaayo ayinza okuba kyoboolaba nabbi sa salama bamuleetera okukuba ekide nti mukube ekide n'agamba ekide ekikowoola bali okugenda okusaba naffe kituba tukuba n'agamba nedda tetusobola kuba kino tukube engoma nedda tukume omuliro gwake waggulu nedda paka allah leyabaleetera ekirooto ng'akiyisizza kwomu ku basahaba bannabbi najja n'akyogera eri nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amanya nti ekyo allah kyabasaliddewo ffe abasiraamu bwe tulina okukowoola mulimu mulungi mukulu nnyo era senga abantu baali bamanyi obulungi obuli mu kwaziina senga baali bamanyi obulungi obuli mu kwaziina n'okusaalira ku layini esooka ne baba nga tebasobola bifuna okujjako nga byetaaga kukubira kalulu baali kakubyenga okwaziina olw'obulungi obuli mu kwaziina senga baali babumanyi baali sabyenga paamu njaziinemu seeka onompaamu leero waliwo we nasomesa omwazinyi yaliwo imaamu mweyamala namugamba onompaamu namugamba nedda omala kunjaziiniramu nendaba oba oyita omwazinyi nga yakyekinga imaamu okwaziina kwa imaamu wano mu tawuni si walaawaawo yamuga ngenda kumala kukyekingamu azaaniyo ndaba oba eyita okwaziina mulimu mukulu nnyo era ku mulembe gwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'okutuusa olwaleero gwe bategeererako addawulatu l islaamiya
ensi ey'obusiraamu. Kati Uganda nsi ya busiraamu, mukkirize mugaane, Uganda nsi ya busiraamu. Ate yo ya busiraamu emirundi egi. Omulundi ogusooka okwaziina tukuwulira, kassa tukuwulira nga baziina tugamba eyo nsi ya busiraamu. Omulundi ogwokubiri mukadde waffe Idi Amin yagiwandiisa mu nsi z'obusiraamu. Okategeddeako? Yagiwandiisayo mu nsi z'obusiraamu. Era tebagijjangayo, teri yali agijjeeyo kubanga kuliko ne kamuugo akajjirako, omala gagijjayo, ogijjayo otya? Oyagala kwesubya katooke. Era gye tuli paka kati bwe babala ensi ez'obusiraamu Uganda ojja gisanga gyeri. Kiraba tuliyo mu biwandiiko ne mu bwino obusiraamu. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga agenda okulumba ekitundu yasookanga kulinda ku makya, nabagamba musooke mulinde. Bwe baawulira nga yayaziina ne bwe yabanga omu bw'ati nga yerundira nteeze nga bagamba abo temubalumba, ensi y'abasiraamu. Nga yazinya abadde ogwo yokka mu nsi yonna nga Nabbi agamba abo temubalumba. Yabalumbanga ku makya 11 awo bafuluuta 10 awo. Naye bwe yawulira nga adhaani ya fajiri agamba basi eyo ensi y'abasiraamu temubalumba. Kati idhan ebyo byaliwo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam akyasaasanya da'wa, akyakola da'wa akowoola abantu okuyingira obusiraamu. Wamma kati ensi ezisinga zonna zirimu adhan, zirimu okowoola abantu okujja okukola ki, okujja eri okusaala. Kati zonna ffe tuzibala nti nsi za busiraamu wadde ne babagaana. Kati okwaziina kabonero shi'aaru min sha'air ad-din, min sha'air ad-din al-islam, kabonero mu bubonero bw'eddiini yaki y'obusiraamu. Bwe bawulira abaziina abasiraamu mwe bali, abo obusiraamu mwe bali, temubakolako buzibu. Ne mubeera mulimu abatali basiraamu nga bebasinga obungi, bwe muba mulimu abasiraamu bana, ensi ebeera ya busiraamu. Basaba beera nga baziina ne basaala. Okwaziina n'olwekyo ibaada nkulu nnyo, singa abantu baali bamanyi obulungi obugirimu baligikubiddeko akalulu nti leero gwe yaziinye ndeka nze mbanja ziina. Bwe muba mutambudde muli bana muli bataano, wali badde weesooka okwaziina ndeka nze mbanja ziina. Nabbi basahaba basoma ne bava ewuwe basatu ne baddayo, Nabbi n'abagamba nti mummwe abasatu kubeeka yaziina, then abasinga obukulu abasaaze. Okwaziina kulina okubeerawo, kulimu empeera mpitirivu, si kwa abaana bato nga abamu bwe bakirowooza. Si kwa abantu bayasaruna oba jjuzu, tewaliwo wajjuzu, tewaliwo bayasaruna. Nedda ani yagamba gwe seeka gwobo yaziina, seeka yalina okwaziina. Naye abantu abamu bamanyi okwaziina kwa abaana bato. Ku mukolo ngaawo haji wandi yaziinye, tewali baana bato, wani yagamba baana bato bebaziina. Muntu mukulu yaziina. Okwaziina ibaada. Naye abantu bangi okimanyi tebamanyi kwaziina. Tuyinza okulonda n'omusajja nti mugane gundi yaziina, na lwaki onkoze ekigambo ekinene bwe kityo? Naye nga asadde emyaka gyonna yaki gwobo yaziina leero, yaki onkola otya ekigambo ekinene bwe kityo? Omuzira ayinza nekuvaamu olube n'ataddamu kulinnyamu ogwo musajja yankola ekigambo nangamba okwaziina mu bantu. Gwolaba ng'okwangu okwo omusajja kuyinza omugoba muzi n'ataguddira ebulamu bwe bwonna, musajja bankola ekigambo awo bwe nkikunyubulira togwawo naye kigwa. Naye nga bamwagaliza birungi. Omwaziinyi eddoboozi lye gye likoma, buli muntu yenna ayanukudde najja n'asaala amufunako empeera. Buli kyonna ekiwulidde adhaani eddoboozi ly'omwaziinyi gye likoma kimusabira Allah amusonyiwe. Buli yonna eddoboozi gye lituuse ekiwuliddeko kyonna kimusabira Allah amusonyiwe. Nolwekyo abantu abaagala okusonyibwa Allah mwaziine. Waliwo omuntu ng'obulamu bwe tayaziinangako mu bantu, obulamu bwe bwonna ng'aliwa n'atudde muziki ng'obulamu bwe bwonna tayaziina, era amanyi, naye amanyi kati awulira agamba nze oyo nno agamba nze oyo nga naye yemanyi bwe yeekebera talina we yali yeerabyeko wonna nga ayatulwa era akimanyi agisula okimanyi tiŋŋamba ggwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba yughfaru lilmuadhini, ekigambo ky'omumanyi then ati hadisi, yughfaru lilmuadhini
منتهى آذانه ويستغفر له كل رطب ويابس. شغامبو كان نبي شقت حديث قال صلى الله عليه وسلم نبي غامبا يغفر للمؤذن ومؤذني أسنيبوا منتهى آذانه إبانغا okwazina ko jekukolaki jekukoma wayastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabis buli kyonna ekikalu n'ekibisi kimusabira Allah amusonyiwe. Waqala sallallahu alaihi wasallam nabbi naga mu hadisi endala almuadhinu omwazinyi yughfaru lahu asonyibwa maddu sawtihi ng'eddoboozi lye gye likoma wa ajruhu n'empeera ye mithlu ajri man salla ma'ahu n'empeera zafuna zempeere z'abantu basadde nabo. Bimaana buli yazze okusaala omwazinyi amukola ki amufunako empeera. wa ajruhu mithlu ajri من صلى معه. وقال صلى الله عليه وسلم حديثنا إن الله مزم الله وملائكته نبا ملائكة به يصلون على الصف الأول بسبلا كبانتوا بسالي كلين يسوكا والمؤذن أتنو مؤذن يغفر له مد صوته قد بوزريه جريكما ويصدقه من سمعه من رطب ويابس buli kyonna ekimuwuliddeko kibisi oba kikalu kigamba ayogedde mazima. walahu mithlu ajri man salla ma'ahu afuna empeera ng'ez'omuntu aba asadde naye. tugenda kuma olwaliro biidhnillahi tabaraka wa taala tujja kutandika ku nsonga ye12 tumaleyo nezisigadde 13, 14, 15, 16. Ekiraga okwaziina gwe gumu ku nsonga ezisonyiisa omuntu yenna ayagala okufuna okusonyibwa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. mujagenda mukebere sihata hadhihi al-ahadith obutuufu bwezo ahadithi ne baruwaati baazo naye nga zonna waliwo n'endala abamanyi ze bagamba nti zirimuuko obunafu nga hadithi egamba nti almuadhinuna atwaru nasi a'naqa yawm alqiyama ti abazinyi bebagenda okubeera nga basinga abantu bonna ensingo ku lunaku lwa qiyama. waliwo ne hadithi endala era eyagala okukeberebwa siha yaayo. hadithi eraga nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yasabira abazinyi okubeera nga abasonyiwa. eyo kaneme ebbalu isa ngibakeberere wano siha yaayo nga nabbi asabira bwe yabeera nga hadisi eyo ntuufu ate yo yalaga wala waghfir naam waliwo emyaka obulungi bw'emyaka myaka emeka tiwayazina emyaka emeka bw'aniriza emyaka 12 kinaafuna ki? eno hadisi eno yembadde njagala obabuulira bwe baba bagyogerako abamanyi bagamba hadisi eyo erimu mu kkubo lyayo. hadisi ya Abi Huraira eri mu kitabo kya sunani Abi Dawuda ne sunanu Tirmidhi ne mu kitabo kya Imam Ahmad mweri. hadisi eyo naye mu kkubo lyayo fihi Abdullah mulimu omusajja ayitibwa Abdullah bun Ayyubu al-Qarbi qala Daraqutni matruku. imamu Daraqutni bwe yali amwogerako yagamba hadisi ze zitera okuba nti bazireka ne batazitwala. so okulamula kweyo hadisi bagamba mulimu ishara ila tadhifi hadha alhadis, mulimu okutegeeza nti hadisi erimuko obunafu. Nenga hadisi yo
matini gayo gagamba al imamu dhaminu ye garanti yesola y'abantu makulu g'ekyo kituufu imamu bwaba gwe ne bwoba weerabidde imamu n'asala bituufu tebagamba vuunama oluvuunama lw'okwerabira bw'oba olina woosobeza mu sola imamu kasaabeera ng'eyiye entuufu ye dhaminu ye garanti aga makulu matuufu era ogalaba walmuadhinu ate omwazinyi mu'tamanu era bamanyi bangi basomesa hadisi eno nga Sheikh Albani nga Sheikh Ibn Baz n'abamanyi abalala bagisomesa hadisi eno walmuadhinu ate omwazinyi mu'tamanu ye mwesigwa gwe twesiga abamanyi baali basharaha ekigambo ekyo bagamba abantu gwe beesiga kuyingirawo kw'obudde bw'esswala gwe beesiga mu kusiibulukuka kwabwe gwe beesiga obudde obwaddaaku butuuse oba tebutuuse kyobola si kirungi okuteekawo adhaani ezibuzaabuza abantu adhaani esooka abantu ne batategeera eyokubiri ne batategeera wateeka okuba nga abantu bamanyi kyobola nabbi ku mulembe gwe yayawulanga abazinyi nga Bilaali bw'ayaziina bamanya eyo fajiri manya daaku Abdullah ibn Maktum bwe yaziinanga bamanya kati eyo fajiri bila shaka eyo fajiri kubanga oyo yali tayaziina kujjako nga bamaze mugamba nti emmambi esaze kubanga yali musajja muzibe naye ku mulembe gwaffe osingana waliwo abaziina ku 9:9 waliwo abaziina ku 10 ku 12 11 14 kwega totegeera oba biki byebaziina toyinza kutegeera ddala kati waliwo ayinza okuwulira 10 n'eddakiika 2 ng'oli yazinye abadde ali addaakuye n'agireka n'alowooza ddaaku ekoze eki eweddeko oba abadde asamba mupiira n'aguyimiriza ne bamuwa red card n'aguvaamu ekisaawe n'akifuluma kati gwe omwazinyi awo tebamuwa yero red mubashara ng'agufuluma kati gwolesa obuzibu ayazinye oyaziina ki abantu oyaziina kiki ekyo bateerewo ekyawula nti kuno ddaaku kati ono fajiri ojja kuleetera abantu obuzibu abasajja agenda awandula ekifi kyenkoko nga badde yakakirumaka so abazinyi be Uganda wallahi batubuzaabuza era ekiri ewaffe ndejje hadith wala haraj ekiri eri kavuyo keereere buli omu ayaziina waayagadde kati totegeera ani ayazinya efajiri okujjaho nga weefuddeko n'omanya obudde bw'esswala kati bw'owulira abazinyi nogabo bakole byabwe bebamanyi gwe obudde bw'esswala obwo bumanyi mulimu abakyala abakeera mu wino mulimu abavuzi ba takisi mulimu abantu abakeera okutambula yo oluwulira adhaani ng'agamba swala etuuse ng'asaala kumbe saa zikyali 10 tennatuuka kati gwe ayazinye gwe omuleetedde obuzibu ye nga yeetikka mmere ye ng'agenda mu wino zinasadde edda fajiri agenda otuyita ku miziki gyonna gina gisaala busaazi anze nagimaze kasita nawulidde omwazinyi ya akhi abazinyi mutye Allah kati kyekino kiboogera mweno hadisi senga ebeera nga yali sanadi yayo nga bamayite bagikubye mu bituli nti al muadhinu mu'tamanu omwazinyi ye mwesigwa gwe twesiga era abamanyi Sheikh waffe nno Muhammad Mukhtar Shinkiti bwe yatusomesa hadisi eno yenyeyo hadisi yagitusomesa yagamba omwazinyi mwesigwa ku nsonga bbiri esooka obudde bw'abantu ku swala n'agamba mwesigwa kubanga ku mulembe ogwasooka ku mirembe egyakulembera abazinyi baalinyanga waggulu ku balukoni nga gyayaziinira kati nga bw'ayimirira waggulu alengera mu mayumba g'abantu abamu kati nga yalina okuba omwesigwa waffe aleme kunyumya byalengedde mu nyumba ya Hassan kubanga abaalabayo eri okyaba tuteeka okuba tumwesiga nnyo nga byanalengera mu mayumba g'abantu takola ki tajja kubyogera Sheikh yagamba tumwesiga kubanga baalingizanga waggulu kati ekyembadde njagalamu nti nabbi n'agamba Allahumma arshidil a'imma ayi Allah ba'imma abakulembeze balungamye obawe okuba nti bakwata ensonga mu butuufu bwazo waghfir lil muadhinina ate osonyiwa abazinyi yo hadisi law sahha abazinyi baali kubye ne munga naye nga hadisi akhrajahu Abu Dawud yagireeta ya 511 ne Tirmidhi mweri 207 ne Imam Ahmad yagireeta mu namba 769 nga nabbi asabira abaki abazinyi abamanyi abamyaga nti hadisi mu makubo gayo mulimu Abdullah bin Ayyub agireetera okuba nti matrukul hadith yali rajul matrukul hadith abalala bagamba erimu obunafu obutonotono naye amakulu gaayo matuufu
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.